tugenda gigulawo. Nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atona byabakama yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Anita Among abadde speaker wa Parliament ya Uganda yayitiddwa mu Seeke omukulembeze gwa Yoweri Kaguta Museveni yamukulukunyiziza ebbaluwa n'amuyita abeerewo wabula teyazze era nga yavuddeyo n'ategeeza ng'ayita mu Yetadwong n'amutegeeza titajja kusobola kubeerawo olw'ensonga obulamu bwe buli mu matigga atiisibwa okuttibwa ate nga ne security yennyini yagimugibwako n'emmotoka zennyini mbu talina mwatambulira kubanga zonna abakulu ab'ebyokwerinda baazisika. Kakati ate era n'olunaku olwaleero era ensonga ze zimu era talabiseeko mu kulonda sipiika era ng'awa ensonga ze zimu. Mutuufu. Akaseera kaali mu kazibu. Amanyi kobeere gwe babeera bali mu kunoonyerezaako bwe bati omala gava wakaawo. Kati Amongo ayina ebyama by'abantu bingi. Ayina n'abaka ba Parliament basuza nga tebeebase. Aga omukazi bamukutibwa n'atuwaayo. Okitegedde? Gwe manyi nti n'omuntu bwe mba mwabbye naye. Nga mwabbye naye. Kakati n'owuliza amawulire nti nno ye wuwe bamaze omukwata. Amawulire gajjo genda okuwulira ng'omu ku banneiba wabweru agamba bamukutte ng'ate mwabbye mwenna. Omukubaga ayogera bwewabbye nabo. Bwamukuba togamba nti singa nnyama nakikuba ku mutwe. Singa nnyama namukuba ku mutwe. Waliwo omukulu gwe bannyumiza awo sigenda kumwogera linnya nti abadde akolagana nnyo ne sipiika naye nga si bya Parliament naye ebbalibbali n'emirimu gye gyamukolera n'ebirala era nga akasente abadde yafunamu omukulu naye mbu bwetogerera essaawa zino family yagiddusizza dda teriwo naye kenyi tebamanyi waali. Muntuufu ngaye omuntu nga mwabbye naye amawulire ne gajja nti ye bamukutte. Ky'osooka okukola kusabirira nti singa bakale wakiriga omu gusooke guzibe. Bamukutte banalese okumubuuza baani bwe wabbye nabo. Bana baani. So kati yona ne Bamongo embeera gyalimu ntuufu ey'obutatambula nti abantu bawangala nabo ba mafia. Ate mafia olaba bano ba drug dealer. Bakatero. Katero bwamanya nti nno gwe bakutte. Katero munna alina okusala amagezi okulaba nga gwofa. Because bw'otafa kakulu konna kagenda kuggwawo. Kati gw'omuuvaawo bali abasigadde 23 n'okudda waggulu bo basigale. Era Katero omugezi ayambala ebyambalo by'ekisawo eby'ekidokita n'agamba nti ono nze ndi musawo we alina eddagala lyakozesa buli wiiki munzikirize nnyingire mu kkomera nsooke mukuba akayiso muwe empeke zino okitegedde akusirisizeeyo okusobola okutaasa kampuni obutakola ki obutaggwaawo. Kaakati wakati nga abantu bangi basongebwamu olunwe obadde obba nabo gw'osobola okutambula n'ova ewaka. Okimanyi nti awo oli seefu nnyo. So ekyo kiyinza okuba ki part of security ye. Naye ate n'embeera y'Abafirika mu ngeri y'okutya obutwa n'ebirala. Sinabokka n'ebirala. N'ebirala. Jjukira oli obadde otambulira mu maliifu abasirikale 14. Kati oli bwogu bw'omu. Emmotoka zonna bazikuggyeeko. Regimu etuuka okukuba Jeno Katumba wamala amasasi. Jeno. Bali baali batemu. Bamala mukubira simu. Kati ye Anita Amongo ali moto ntalina batemu. Okitegeera. Kubanga essaawa zino talina musirikale yenna n'emmotoka ez'amaanyi zamuggiddwako. Asooka abeere yasoma embeera. Basooke bamurehabilitatinge
omanyi si kyangu okubanga obadde otambulira mu bugombe jamu takukwata kati namala nakusanga ennaka wano omala essaawa 2 si kyangu ogenda kololo mu kulonda speaker okitegeera kati si kyangu alina okusooka okubeerako awo aveewo agendeko mu America agendeko e Dubai eyo yonna yonna n'embeera yakukola ki yakudda mu bulamu bwa bulijjo manyi abafirika tulina obuzibu omufirika oluba okufuna obukulembeze asooka kwerabira mu bulamu bwabaddemu yerabira obulamu bwabaddemu n'edduuka lyabadde agulamu ku kyalo n'alikyawa ka supermarket kabadde atera okukyamamu wali ngodde ewaka ewuwe taddamu kalinnyamu emmotoka gyabadde avuga eyo n'agigaba n'afuna endala ensuuti z'abadde ayambala edduuka lyabadde agulamu n'alivaako atandika zigula Nigeria okitegeera kati distance eyo gye bateekawo nga obukulembeze bamaze obufuna ebakaluubirirwa nnyo ate okuddamu okuziba nga obukulembeze bumaze obbavaako oba ntegedde so ensonga lwaki olaba nalaba omwana omu yapositinga ka vidiyo omukulembeze w'e Dubai kabaka w'e Dubai yalabwako ng'agenze mu ddwaliro nga alambula abalwadde abamu abali bakoseddwa mu bino ebibaddewo ebyolutalo omwana napositinga ka vidiyo ng'olaba alabye kyewuunyisa nnyo bannange mulabe omusajja azze ne ku kitanda n'abuuza ne ku bantu bakitegedde nti bali bateekawo embeera nti wadde ndi mukulembeze naye ate ndi kimu ndi muntu era tosobola kusanga kabaka w'e Dubai nga ayina ezo zikonvoyi zammwe ayingira mu supermarket n'ayisinganya n'abantu ba bulijjo naye nga ati sabiriyoniya emmotoka gy'avuga agipakinga mu kuba awo naawe n'ogiwa distance ogisemberera obusemberezi wano lwaki abantu batya embeera ya bulijjo kubanga olaba n'omukyala era yali speaker of parliament omukyala Rebecca Kadaga naye bakugamba nti tebamanyi mulundi talinyeko mu parliament okitegeera kakati n'embeera bagenda kutunuulira batya naye n'ekirala tewali mateeka gabakwata kubanga bamulondagenda mu parliament kukiikirira naye omuntu namala ebbanga eryo lyonna zirambikiddwa bulungi naye entuula ezo zirambikiddwa nga waliwo complaininze bwataba complaininga baddemba okukulonda neweeberereewo mpaka ekisanja ebyammwe bwe bityo tebina follow up so kati anitaamu nga alina okusanga obuzibu oba okudda mu mbeera za bulijjo zabaddemu kigenda mukaluubirira era yeetaaga kusabira akiwulidde yeetaaga kusabira by the way omanyize nseba nkugamba bulijjo omuntu musabirenga ng'afunye ebintu 3 ebibiri ku byo bye ngenda okugamba ekisooka ng'abadde mugagga nnyo Allah namugerera nayavuwala batono nnyo abasigala mu mbeera z'obuntu ng'okimanyi nti batandika n'okunoonya ani andoga eno embeera gye ndimu sirinzekka eno embeera akubako n'amasimu mu kyalo ewa senga senga eno embeera gye ndimu sirinzekka okitegeera olwo atandikiriza ogenda mu balogo naye nga yeerabire nti ne bwe yali azifuna teyagenda mbalogo Mungu yakera ku makya naggulawo akaki akajji noyingira mpozi ebyamongo nawulidde byabaddemu eddogo naye olaba eddogo okumanya zibu ate nalabyawo omukulu mbuga bamuta mbuga omugubagamba nti mugaga mbuga SK mbuga naye bamuteeka mu bintu bya Rebecca Kadaga mbu yamanya abasawo abakugu yamutwala nga mu basawo abakugu Tanzania wawa babadde bafudde Tanzania tebabaddeyo nze nakugamba ebintu byonna mu nsi byesige naye teweesiganga eddogo anti eddogo ddyo lyankwe sitaani wankwe okimanyi nti sitaani abafuna ssente bonna nga baguze mayembe ne bagateeka mu byalo ne bagateeka awaka okimanyi nti ebiseera ebisinga bafa majambiya abaguze ebyokoola buli nti ono yagula amayembe ng'okimanyi nti nno lwafa ennyumba bagikoona embuzi ne bazirya n'abaana ne babagoba ku kyalo naye nga bagafudde
nkubuulire eyo jjembe oliraba teri kintu kitya kufa nga jjembe ejjembe litya okufa kasita liraba ku jambiya allah emisinde gye litwala kasita liraba ku mmundu misinde ensonga lwaki allah weffe mu Qur'ani weyayogera agamba nti innahu lakum aduwwun mubin ezo sitaani ze mwagala okwesembereza mulabe wammwe wa lwatu takuwa kirungi n'akikulekera kisobokera ddala takuwa kirungi n'akikulekera mulabe wa lwatu aseka misana so kakati Honorable Anita Amongo alina obuzibu bungi obw'okudda mu mbeera z'obulamu obwa bulijjo ababaka ababadde bamuvunamira nga bamubuuza bafukamidde okuddamu mubuuza nga bayimiridde okitegeero badde bajja bati ku ttaka kakati batandika okwesimbagiririzako booti okiwulidde so n'ekirala kirina okubeeramu ebintu bibiri n'ekirala pulezidenti bwabeera akuwandiikidde okusinziira embeera nga bweri nzigana amagezi nandigamuwadde pulezidenti ng'akuwandiikidde bayithawo ekisinza n'omukubisa malala teyamanya abantu badiiringa nabo naye wadde pulezidenti yamuwandiikidde okujja n'agaana okujja naye wabeerawo okunyiiga ka buntu nedda ge bakwatidde mu bwenzi tanyiiga omusajja yanyiiga kaate gwoyenze ate gwe n'onyiiga okusinga nze gwoyenzeeko abasajja naffe tumanyi okwekaza omukazi nakwatira mu bwenzi niwikaza nomisa mukweni kumpyawo oŋŋamba otya gwe omutima gwo guba tegukimanyi nti kati ndi mukwekaza okitegedde omusiraamu tugamba inna alharamu bayin wa halali bayin teriyo omuntu agenda kukola kintu kibi nga nafusi ye tekimanyi nti kyagenda okukola kibi okiwulidde waliwo omusezi agenda okusala musawa 7 ogw'emisana baba bakiro kuziba bakiwandiikawo nti ekitambo kikwata kiro ontegedde so kaakati ensobi gye yakola eyasookera ddala nze nakugamba mwami Museveni tasobola kukugyamu byenda nga tamaze kukulabula meeting gye yamuyitamu n'amugamba nti ebikwogerwako ABCD nina evidence wano enfuna gy'obadde ofunemu ssente ne butya bw'obadde ozisaasaanya okitegedde naye mbadde njagala ombuulire obutuufu bwabyo amuyise eyali sipiika munna atudde wali ne bannaddiini batudde wali ne ba elders batudde pulezidenti yakugamba ebigambo ebyo ne bw'oba omusango tewagukola wali ofukamira kwetonda nemugambe Mr. President I'm sorry ngenda kusala amagezi okulaba nga nkyusaamu ku mulundi guno byonna ebitatambudde bulungi era ssebo nzikiriza ngende mpite ne press conference neetondera eggwanga ontegedde awo Museveni wali omaze omuteeba ggoolo nze ndowooza okusinziira ku byogerwa naye yamugamba yali tasobola kumuteeba olw'ensonga bagamba nti amaanyi ge gabadde gasusse nnyo nga balaba yaliyingirira omutabani ge malala bw'omanya nti kaakati amaanyi ge gasusse nnyo naye bagaguddemu wagula amayembe ku kyalo naye ekyalo kitegedde teweekaza bajja kutema gatandise okusala abaana ku kyalo bwe gagamba tuva wagundi teweekaza genda ku kizindalo ky'ekyalo ogambe nze mayanja gwe mulumiriza okugula amayembe okiwulidde bannange ekituufu nagagula naye bannange amanyiseeka waali asobola okunyambako anyambe ku lw'obulungi bw'ekyalo kino buli abadde akutte ejjambi agikola ki agiteeka wansi kaakati Amongo yali alina okukkiriza yali alina okukkiriza defeat nti Mr. President I'm sorry bwe tuba nga tulina embeera gye tusobola okukwatamu embeera eno okulaba nti twongera okuteereza ekifaananyi kya paalamenti n'ekibiina kyaffe nga NRM ndi mweteefuteefu okugenda n'ekyo naye pulezidenti akugambye omanyi bapulezidenti bo balina ensonga bweti pulezidenti bwakugamba ng'ekintu ne musikamu omugwa nagamba kale tuuka bulungi togenda ng'ewuwo omanya ofudde buli bagamba nti kale baayi genda tuuka bulungi ewaka goweta muloogi abakutaddeko bakiira bana bapulezidenti ebiseera ebisinga teboogeza mimwa
Yes. bano abali mu intelligence bakimanya nti amusiibudde atya nti amugambe tuuka bulungi nti atugambe gendo deleting okiwulidde aha kakati amugambye atya nti amugambe tunaddamu oyo akyalinayo meeting endala kakati Amongo yali alina okumanya nti omusajja akanganye nti kale bw'oba tolina kyomanyi nga bebampa byonna bya bulimba kale kanoonyereza ebyange awo Museveni yali akumaze okiwulidde kakati ow'empaka akunama ebiri yali alina okusala amagezi okulaba nga omanyi Abafirika nze nakugamba mayanja simanyi lwaki ekigambo sorry kimazeewo obulamu bw'abantu bungi mu Afirika wano okitegedde naye waliwo Sheyi omuntu nga ne bonamugamba sorry naye nga ye yasazeewo ku kyasazeewo kyekibanga omukazi bwana omusajja bwanaga nti bannanga omukazi ono mukoye ekimala nga ne bwaneegayirira atya famire ne bwe najjeetaga nti namumala options yamuwa wazimanya yamugamba okusinzira ku byenina wano mbadde nkusaba genda withdrawing mu ratio wa speaker ekyokubiri n'agaana ekyokubiri mbadde nkusaba toddamu na kuyita press conference kubaako kyoyogera ku kifo kino ontegedde ekyo teyakikola ekyokusatu weewala okubeera mu mbeera ey'olukale ey'abantu abangi bwe yamala bimugamba byonna kyavaamu nga naye byonna nga bwembikugambye biyinza okuba tebikusanyusizza naye biyamba ggwe okategeddeako biyinza okuba tebikusanyusizza nita Amongo nebikuyamba yes kati pulezidenti ow'ekisa okusingawo oyagala afaanana atya wali oyagala kukolera ki ate nga amugjamu omugaati mukamwa wamala omugamba ebigambo ebyo n'amusiibula okitegedde Anita Amongo yayita bakinywibe bannameere okitegeera atandika okubawa ensimbi ate bo batandika okuyita eno badi campaigning ontegedde bali balina kukurashinga yali ayina okuva mu State House ku lunaku olwo nga takkirizibwa yadde okwogera ne munnamawulire yenna mpaka wowe Nakasero naye ati byonna bye bamugamba okukola byonna byali bimujja mugaati mukamwa kyatanza kukkiriza osagala obeere ng'omubbi omusiro kakati nze kankubuulireko ekyokulabirako omusajja oyinza okubba ebinyeebwa ne bikukwata mu birevu kati omukyalawo n'aggamba walidde ku binyeebwa okiwulidde nti nedda tonnaba kulya ku binyeebwa nti ate bino ekirevu nga kisaabaanye ati omusajja yagala amaka unonyoga waluddewo okujjula ojja kunsonyiwa okitegedde nga obulamu busigala bukola ki naye okanda kwegaana ate bijjudde ki bijjudde ku myaka kati diiru bwegaana tolemezaamu bw'olemezaamu ogenda kufa okitegedde kati ebigamba Anita Amongo pulezidenti bye yamugamba byali biraga bulazi nti diiru ekoze eki diiru egaanye kansooke nsirike ontegedde ng'okimanyi nti okuvayo amawulire okugamba nti nno abadde sipiika Anita Amongo mu gakyasembiyo ag'ebyewuunyo alangiridde talagenda kuvuganya kufo kya bwa sipiika tawadde ensonga yonna okimanyi nti yali azigala sigala nga azimbye nebino byonna bino oyinza n'okugamba nti alangiridde tagenda kuvuganya kufo kya bwa sipiika okusobola okuwa omwagaanya abagamba nti abadde mulabbayina kyokumunoonyerezaako obulungi. That's a diplomat politics. Abazungu bwe bakola. Anti kati yeki yali atunulidde nnyo kyekifo kiri. Anti mululu. Omululu kati gukkubye. Agamba abasajja bano bakoledde bingi n'ekyasembyeyo kya Sovereignty Bill mbakoledde lwaki bangoba. Byonna bifudde. Okitegedde. Omusajja bwakukwatira mu bwenzi. N'akukwata red handed bwati. Ng'olina omusiguze. N'osigala nga weegana nti amazima olimba ompaayiriza. Okitegedde ajja kukubulya kukula amanyi. Olwalidde. Olubo omuntu nako kuliisa obuti kati tatarafu makankutte biwedde. Mugambe amusore. Naye tugende kankubuulire. Ontegedde. Ojjagera omutuuse waka. Nga yenna amanyi gakoze eki? Gamuwedde ne ate wakukwatidde otandikira okulwana. Kakati embeera eyo
ey'obwa kitwegguluba yeekubisiza omuwala ono okiregera because tosobola kunnangamba nti Anita Among ebbanga lyamaze kuba sipiika tabadde intelligent kutuuka ku ekyo alina okuba nga abadde so intelligent nga bano abantu badiringa nabo abamanyi mpozi nga teyabategeera omanyiza okubamanya naye nga tobakola ki nga tobategedde tobamanyi nga tobategedde okitegedde era kati ensonga lwaki olaba nti ababamanya ne babategeera ababamanya ne babategeera gye bali bafuuka domanti naye bategeera ontegedde kakati oyo obulamu bwe bwonna amalala ng'agenze nabwo naye nga zikimbadde nyinza okumuyambako okukkiriziganya naye abeere waka asirike asooka abeere waka asirike lino lyonna effujjo libali mumukolako blackmail anti kankubuulire nze njagala okutegeeza Mayanja omuntu yenna kasita akuwaayirizanga nti oli mubbi teweegaananga agwe sirika gwe sirika ekiseera kijja kutuuka ekyalo kimutegeere nti akuwaayiriza anti batandika mpola naye omusajja gwe balumiriza okuba nti mubbi onaffe babadde batubbye enkoko zaffe nezize bazikoze eki bazitwaliddemu bwe babadde bakuleba oti kati gwe sirika kakati blackmail gye bakola ku muwala ono eri political yabadde yakumu blackmailinga embeera eri gyabadde alina eyesuubiro lyonna ekole ki emugweremu ddala abeere nga takyalina nawanywa mazzi dictatorship bwetyo weekola dictatorship ekublackmailinga Mayanja ensi yonna netandika okuba nga otambulira mu motoka toyagala kankuwa ekyokulabirako gwekimanyi twalunaano omukyala Jennifer Musisi gwekimanyi nti ebitaala Jennifer Musisi byeyateeka mu Kampala tebikyayaka ana n'ebintu byeyakolaakola mu ebimuli byonna byonna byafa Kampala yalabikako bw'ato nga Jennifer ye Idi Kampala teyali mata bakiwulidde yaba mu blackmailinga ne baddira ebirungi byabadde akola ne babifuula ebibi takyasobola kutambula nga talina bodyguard dictatorship ebeera nga ekublackmailinga nekumalisinga eringa bazungu omuzungu asobola okublackmailinga nnyoko n'omwegaana okiwulidde kakati eyo blackmail wadde olina okugitegeera nti kati kana kaseera kakumblackmailinga kyenyina okukola ki kuwithdrawinga nakusirika amawulire genfuna okuva e Bukedya waliwo omukyalo ono yali amwesimbyeko oluvannyuma ne bagira nti akataate simatanya biwandiiko simanya biki ebyo ebyatwabeerangamu ebyamikono tejawuzi n'ebirala omukyalo ono avuddeyo Otayi agamba nti Otayi agamba nti naye tiyabitegeera engeri Amongo gye yamujja mu race n'ebirala byonna era ayagala ensonga bazeetegereze balabe nga kalukaddibwamu era essaawa yonna Anita Amongo bagenda mujja Bukedya mu palamenti asookazeeyo okusa akasente k'omukazi sookozeeyo akasente k'omukazi omanye saagala bantu bayaaye bulijjo olinda kyo tugamba bulijjo olinda kyo tugamba waliwo noono NUP gwe yaddemu ne wakaadi wamulaba tewamulaba enkera nga ali mu ofiisi ya Amongo nga bali aba kati mu bukuba empya obwo buyaaye ate mujja kulya ebikolimu anti Amongo yabasendasenda n'omusingi palamenti Bukedya mukazi ekifo kyali mufa ate jjukira CDF era naye yavayo n'ayogera muhoozi n'agamba nti ne mu palamenti awo alabika nga si mumativu y'okutuulamu kati essaawa eno ekirigenda kusaidia Anita Amongo n'okumusaasira omutima oba okakamukake byonna ebikolebwa byebyo bye yakolerera byonna ebimukolebwako byabadde gyakolerera ebbanga lyonna omanyi omukyalo oyo naye muzibu yajjamu wano bakandidati ba NUP ng'akulashinga bukulashinyiza ati yateekawo bakola ki yateekayo bayagala kokimanyi nti bakandidati bangi nga baba bakalolwa mukyalo oyo returning officer nga bamala mukubira maama wano gundi yawangudde tukole tutya okiwulidde nti oyo mumuteme mumugyeko omutwe ekyo maama wano tukoze tutya nti oyo mumulangirire okitegedde nawuli abagamba ne Kasolo naye era kiyakozesa Masaka eyo
nze nakikugamba kana akalulu akabadde kabaddemu Kasolo na Anita Amongo bebagabana region naye ng'omanyi lwaki embeera ebadde bwetyo baayagala nnyo okulaga obuganzi nti bakola nnyo nti Kasolo nga chairman wa NRM amyoka chairman wa NRM mu Buganda yali agala kulaga president nti nakomezaawo Buganda mu kiri ekigundi kye bakibabbiramu sente ki Buganda ku Museveni yensonga lwaki wandika Kasolo ne bwe yasanga Geoffrey Lutaya awangudde bwe yatuuka ku tale center ne bikyukirawo nga ye kyafa kutwala namba nti Kasolo yadde abadde musiraamu abadde atupa kutwala nnyama ku mudaalo bayambizi kiri nti etuuse ku ki ku mudaala yes okitegedde so kaakati abo naye nabo bajja kusasula nabo bajja kusasula akaseera kajja kujja insha Allah kajja kujja amaziga ge bakabiza bannaabwe bajja gakaaba amaziga ge bakabiza bannaabwe bajja gakaaba insha Allah okitegedde munna ataddemu sente ze mu kalulu okimanya awangudde n'otuuka olw'okuba olina obuyinza iwe vice chairperson n'omukuba naye namwe mujja kukaaba ate mwabasosa kuba baminisita abaleko baminisita tebaliiyo mu nsi muno tebaliyo muno abamu bafa ne tutamanya nti bafudde naye nammwe akaseera kajja kujja insha Allah mujja kusasula bajja kusasula kati Anita Amongo obulamu bwe bwebwo bwabadde ajja akolerera obwenkanya obwo bwabadde ajja atuusa ku banne kale kyekiseera naye bwemutuukeko kubanga badde ajja akolerera akola bulungi Omuganda bagamba akola obulungi asiimwa kakati Anita bamusiime bamuwa bimuli bamuwa bimuli ke kaseera kano kusiimwa ekiseera asiimwe bamuwa bimuli kati ne bano bonna bakasolo bajja bifuna inshallah nze kankubuulire kankuwa ekyokulabirako wano mu Kampala walingawo omuvubuka bamuyitanga Ibrahim Kitata ku muleme gwa Kayihura wamulabako namulabako wano mu kalulu ako NRM ke balondaako mu Kampala nga bwe batoli ttiimu Kitata nga ne bofuna obululu obusingawo teri akulangirira naye gogamba yafa mwali taliwe lubagaawo nasemba mulaba nga alwanira ofiisi ye NRM okitegeera ne bagimusuza nogimusuza oba gibateeka mu majembere okumanya abantu baali bamukyawa lengere yamuddira mbigere obanyi family ebadde organized ogirabira ku musika gwe bataddeko omanya nti family ebadde strong omusika akola kinene nnyo okumanya obulamu bwe bubadde bukola ki bubadde butambula Ibrahim Kitata babanga naye majembere yamusikira kiragira ddala obulungi bwa office eyo mwe yali kati bananga yasikidde omugenzi uyono nenga mutamivu ne bamujonge muza zaamulya amanyirawo nti omugenzi obulamu bwamusala ng'emuza zimulidde ne bitule mu bigere tegedde nomanyirawo nti omugenzi ebyo byabadde ajja akolerera so aba basajja babadde b'amaanyi badde baki badde balina amaanyi so kale n'amaziga agakabiddwa abantu basirise n'obusungu mu Bakasolo mbabuulira kalulu k'abantu mwakadibaga olw'okuba mwalina buyinza naye wallahi bajja kubadibaga mu kaseera we mulibeera nga temukyalina buyinza obuyinza just bumu ngo abuteekawo nabukwaka gaapu naye bajja kudibaga akaseera olibeera nga nawe onoonyawo g'okubira essimu nga tokyamulina waliwo wano akavidiyo kenjagala okukuzannyira wano okalabe era ebigambo bino byayogeddwa omukulu ono omumanyi ono oyo to be the deputy speaker of parliament. That is impunity. And the warning they have to take, Ugandans are not sleeping. We are not sleeping. A thief is being promoted. This is political science. Taibwa is more dirty than Anita. But why is it being shielded? You see, when we are going to senior one, I was in a seminary. A seminary, you have to be celibate. You have to be a virgin. But there were those who came when they were old, they already lost their virginity, and they were spoiling the young ones. They would tell stories of how they would date girls. So I see a situation where Taiwan is going to start showing the way for both that this thing of how as Uganda is not reliable, you get what you can, is going to start showing of both of us certain paths. And we shall all lose it. We shall all lose it, as a country. So he's a wrong person for that office. He has been maintained there for tribal reasons. They should have got any other
person whose hand is not painted. When Anita was getting $5,000 allowance for going out of the country, 20 million a night. Taiba was getting 19 million a night. Did he report to the nearest police station? Ensonga zezo ega nti Tayibwa nedda abasajja b'engulu awo kyembagalako kiri ekintu eki abava mu northern tebava mu munnaabwe oba obadde mutuufu oba obadde musobya bakutereeza bamaze kulwanira wamu mumala kulwanira wamu oluvannyuma ne mudda mu kasenge ne mwetereeza ekyo nno kya bugunjufu era kya buntu okiwulidde naye ensonga ye eraga obutali bumativu nze nakugambye nze obulamu bwange nkuba nyinza okulemerako ebbanga lyonna naye Mayanja kasita ngamba nti seka nkubuulira musore sina kyenzizaako nsonyiwa okuwulire nti nkubuulire nsonyiwa sina kyenzizaako gwatulaba Mungu yatutonda yatusonyiwa gwa Mayanja omanya abantu ebikolobero bye bakola abantu bakola ebikolobero nga si father si sheikh si pastor already naye olw'okuba nti tumanyi nti yenenya okuva mu nsobi Mungu gwakola ki gwasonyiwa okyoledde kati okusonyiwa kyabuki nakugamba enswera yange y'okisenge yalaga Tayebwa bwe yali mu maaso ga president nga abayise yatuula mu kasonda. President Museveni yatula mu kasonda. Tayebwa yewe yagenda nga yatula mu kasonda n'asirikira awo ng'ogyeko ekigambo ky'okulamusa president ndi wasiibye otya talina kigambo kyeyaddamu kwogera mpaka kuvaayo. Bano bonna bwe beerangirira nga ebyeddogo gundi gowandoga wansindikira ebisajja enjiibwa ewaka biki nga Tayebwa asirise. Era bwe babadde nga Piero yu ne NRM bali mu kudisikasinga ng'ali bbali ontegedde era nga asirise kya bugunjufu ontegedde nti omwana effe waffe edda bwe twakolanga mu kyalo bwe twamanyanga nti jjajja agenda tukuba tosembera ku lujjuliro obeera eyo ne balya nga bebakumagamaga ye Mayanja aluwa nga talabiseeko kasita wawuliranga ekigambo nga jjajjaga omwana tumunoonya gyali emmere ng'omanya akusonyiye ng'ojja misinde ng'ofubutukayo mu mufene kakati Tayebwa kyeyakoze one yabadde kyakoleddwa omuntu wamubbi omugezi teyeekazizza kasita bamukwata n'ebinyeebwa ku mimwa yamanya si kyalina kyakuzzaako okuleka okusirika okiwulidde era olaba nti bwe batunudde bwe bati ne bamuyita naye gundi yana statement gyakozerwa kuba nti kadde kakyagenda mu maaso naga nti ono ye bamusevinze olw'okuba munyankole waabwe kwa nti waabwe ekyo mukitegedde leero naye gwe atali waabwe bajja kusaanyaawo mukitegedde leero kituufu munyankole waabwe ate yasinze n'owamu oli okubala tukalinde kajja kukulira yaga nti ensonga olw'okuba oli si waabwe bo bamusevinze era kyova olaba waali naye nga gamba nti naye ku bubbi kwatudde bano badonga oto tuze bannaye bannabyabufuzi bazze babalaga obusosoze obuli mu bantu bano naye nga nabo tebakkiriza lwaki kati muli baba bakubye lwe mwabulabye namwe munywere Bobi Wine yajjange wammwe okunoonya akalulu mwe nyini bodonga oto kagurupu kamwe ne kakunga abantu kimwe temugenda kulonda muganda kati mubeereyo namwe mpaka muliddamu ne mukwata obuyinza mwesiriwaza nnyo kakati tubagamba kana buno obuyinza bwakagurupu okitegedde lwe babasuuliddeyo ak'okulya katono bwe kati mwena ne mwasama ne muggwamu okitegedde babasuuliddeyo ak'okulya katono bwe kati nga nalaba ebigambo engulu awo nga Bobi Wine atandika okukola campaign obudonga oto nga mwayogera mu abatasosola odonga oto omuvuko ono nali mwagala nnyo yayingira parliament mu abatasosola nga mwayogera bigambo ne mugenda nga mukunga abantu Bobi Wine tagenda kujja mu Northern Uganda okitegedde temulonda muganda okitegedde era obululu bwammwe ne mubuwa Museveni yali munnammwe kati oyasama ki banja lya mwenge feno mu Buganda Mr. Otto tugamba nti banja lya mwenge ligwa na mwenge
kakati sebo guma mwatugamba Bobi Wine musosoze temugenda mulonda era ne mutamulonda okitegedde ne mulonda Museveni atali musosoze toddamu kutulekanira tumbavu toddamu tulekanira tonyize mwawo toddamu tulekanira tumbavu olekana ki toddamu tulekanira namwe kaba bakwateko babanyige mutegeere nti bana abantu babakozesanga mbwa okitegedde embwa bagikozesa okukuuma gate yekuuma omugagga naye erya magumba okiwulidde ejja nekulisayo omugagga negoba ababbi naye omugagga olumala okulya ekifu ky'ennyama akimazeeko esula wabweru ng'omugagga yeebase olumala okulya ennyama ye ng'agisuulira ggumba ng'edda kulinga ereekaana kati bano babasuulira eggumba ne basuubira babawadde okitegedde Anita Amongo nayambuka engulu n'agamba pulezidenti nti ewaffe ogenda kuwangula na 99%. Tewagira bakiripu eyo kati ke bakuwe sukaali sabbuuni omunnyo bali ebirabo akola obulungi asiimwa era odongooto tomenyeka kano ka safe house ke bawadde madamu Anita bali mu musiima olala mujja kuddamu amagezi nti bannammwe bajjangayo ne babaga nti bano abantu si balungi okitegedde mukkiriza okiwulire so kakati oto kyagamba nti munnange Anita Amongo bamukuba lwa ggwanga oli tayibwa bamudifeninza olw'okuba wa ggwanga lyabwe kituufu naye okyogedde leeti kituufu nnyo kyoyogera naye kiri leeti tekikyayamba ekyokubiri nakugamba abasajja b'emmanga eyo babbi bagezi nkugambye tayebwa banne bamuwadde amagezi nti okusinziira ku mbeera bweri weetonde namulabye yeetonda awo ate yeetonze ne mu buwandiike yakulukunyiza ebbaluwa n'agiweereza Mwai Museveni nga yeetonda kakati oyo ye mubbi omugezi kakati okusinziira ku mbeera bweri weetonde tusale amagezi gonna okiregedde era kasaba amaze okwogerezeganya group gundi kokasa eronda obukulembeze mu NRM nefulumya ekiwandiiko omanyi seeka yabwe weri kati ku Twitter ya Muhoozi seeke nenneeke batuula ku Twitter kwe bajja bye banaakola ekibiina kyabwe kikuze kati bye banaakola bute bagenda okukola ebintu na biki babijja ku Twitter kasema bamaze kubakanyiza nti akati yeetonze alazo okitegedde Muhoozi n'atwitinga tesirabanga muntu mulungi nga Tayibwa otegedde so kati odengo to statement zezo nanga bwazogedde ntuufu naye olulala oyogeranga mu kiseera ekituufu oyogeranga mu kiseera ekituufu bazze babagamba ensonga nga mwefuula abataziraba nze nakugamba nti bano abantu bo bagezi tebeevaamu tebasobola kwevaamu okiwulidde because badde tebasobola kukikola mu kaseera kano nga beteekerateekera transition tosobola kulonda both omulondereko simanya bani omukyala bano abakyala bonna babadde bajjayo empapula tobamanyi okitegeera tobamanyi kati nga mu bwangu Tayibwa yeetonde kuba ye okoze eki omutegedde weewammwe tagenda kudduka na bifi bona omukyala abadde adduse n'ebifi naye namuganza mukwano gwa Mwami Museveni kuba olaba yamuterawo n'ekimeeza nga gundi emwempinkinze parliament omukwano tegulina bukwataganya na buyinza era ensonga lwaki mukozesa ensobi nnyingi nga mumanyi nti bano abasajja mikwano gyammwe omukwano n'obuyinza byanjawulo nnyo bano baagala buyinza tebeetaaga mukwano baagala buyinza tebali ku bya mukwano oli mukwano gwabwe oba otya kasita balaba ng'otandise okuwunyiriza ku buyinza oba owedde omukwano we guggweera kati omukwano n'obuyinza birala ontegedde kati gwe namuganza ne bonajja ne weetema amaganzi naye nga webakunyiganyiga mapensa gaabwe tebalina obuyinza bwabwe tebabulabamu tebajja kuwa Kayitayebwa oyo omulaba lwakuba kyali wange saagala nnyo mukuba ne bwafuna ssente ezijjuza ensi eno tasobola kwegwanyiza kyobwa pulezidenti
ate ezo nnono zaabwe tasobola kukisonga mu yadde kati obotho kukyesembereza obotho omulaba obotho ne bafuna ebitiibwa bifaanagana bitya kati ye mu bifo ebinene mu nsi yakomye alinga sekandi kati obotho n'obwobothi bwera agenda kubatunuulira bwati naye munabanga temumuyise yajja kuyitabanga andi mboledde nga mpita okitegedde kakati wakati nga toyagala kuzimbira mutabani wo resistance ku bukulembeze ebifo ebinene oleeta abantu abalinga obotho nti obotho muhozi ne bajjamu empale namugamba gyoze obotho apaakinga n'agikunya otegedde kati be bantu abo olwaliro be bakola ki be beetaaga so ensonga za Odonga Oto nkulu ntuufu naye tezina we zituyambira toddamu natuleekaanira kati tuli ku birala mwadi campaigning nga Nuupu mu Northern Uganda mumenyine Odonga Oto mwa campaigningira ngani Mwami Museveni ne mukunga abavubuka nti bakube Bobi Wine engulu tageza najje ewammwe toddamu kugira wano ngalabi ya mutwe tuleekaanira togira beerayo sirikirayo ddala ojoyite sirika because kakati olaba nze kuba speaker nawadde mpagira kandidenti wange tebamuwadde Moses Ali nedda bambi gwe obadde oyagala era benale mu mwankoze bubi nnyo zanade njagala Moses Ali oba sipiika badde ajja busobola bulungi omanyi lwaki tebasobola kuwa Mawu bwekimanyi nti Mawu bamuteekako mu ssaako wiiki bbiri eziyisa abadde w'amaanyi nnyo nnyo bamuteeka mu ssaako kati ate Mawu n'agenda akola ensobi nayeefuula omugezi bano abantu we batuuse tebaagala muntu mugezi kasita bwefuula omugezi gwe ng'owedde ye speaker badde agenda okusinga okubeera voko mu Africa wano mubamuwa ntebe eyo naye amagezi gamususse tatatara bwatuuza press conference ebwadde eri wakitegedde naga ono ng'anyumira bulala essuuti ndi mukono gwa president ndi president yampise ndi mukono gwa president kakati awo goba owedde kakati baagala obotho etaayo benyumye batenyumye ajja kulinnya emmotoka gye Kampala naye gwe Mawu ssebo the smart boy oyagala kusiba ttaayo malete odde ne mundabirwamu weekubeko ogambe n'abasirikale bo nteredde nyumye bulungi awo kiri kityawo bano basajja tebagala kukuwa ssebo ng'oli smart obatawaanye gwe Mawu bamu obwa speaker baagala obeere mu kooti ng'egudde olubeega otambula ekizeeti kikooti kyonna si kigolole lezo ni waina gambo munya Mwami Sekandi teyanyumanga ikooti bibyabirangawo binene bityo laba Anita Mongo wabadde ayambala wadde omunyankola ayambalanga Anita Mongo okitegeera abo bateekawo n'embeera eyawe ndi bo tebakola nviiri naye ng'ogamba amasapete bagaagala ekizigo ogula kyabuwanana okigulira mu ddoola tebeesiiga bizigo bo omunyankola n'omunyarwanda tebeesiiga bizigo beefula nti bo bali ku nakyo teboonoona ssente kakati gwe ssebo ekizigo kyeweesiiga okijja Bungereza Queen kyeyeesigako nawe kyokyagala weesiige okiwulidde kati Mawu ennyumira gy'abadde anyumira amasuuti ensangi zino tebasobola kuwa era gwe wawedde kati genda bakuweyo akafuko ke banaabakuwadde oba ka state minister okumirawo obukadde bwo okiwulidde kubanza owange mwamukubye Moses Ali mwamukubye nagambye Honorable Lukanga Moses ne mugamba aleeta erinnya ly'omusajja leeta erinnya ly'omusajja ye gundi sigu yaleeta luli Nambooze sigu yaleeta luli nze nali mmuwagira because mwagala bajega nagambye Moses Lukanga bw'otuuka mu parliament leeta erinnya lyani ly'omusajja Nambooze yafuukira ekizibu Moses Ali Moses ga mukazi bannagambeeredde ki yabula okudduka ekkololo nengamba ono omubaka w'e Buliisa Alan nemugamba ono bw'alireeta gwe lisekending ne namwe mwandiddemu olukwe Alan atugonza mwandiddemu olukwe
nabagambye bwe mutuuka wali ku fulo leeta erinnya lya Moses Ali omu ku mwali sekendi ngeri gende kooda pepa tugende mu kalulu okyoli nene mwabadde mutya because oyo yabadde ajja okusobola transition because bano abagezi temubaagala naye era Jacob both era naye ne Moses Ali kumpi era bonna bajja tukolera si wabi nnyo both bajja tukolera okyoli ate ye tayibwa mulungi tasukka nsalo okiwulidde by the kimutaasizza tayibwa abakubanga yasukka oluta ensalo ne nani taamongo yaddewo emmanga babadde bagenda sooka mulabisa kubanga ne Kaihura yali wemmanga bamala mulabisa badde bajja sooka bamulabiseemu Anita bwe yabuukanga yenga agamba ng'amugamba jangu nja kujja ogira otambula so katubagaliza emirimu emirungi Honorable Jacob Oboth naye wallahi oyinza esinze bunyuma yanja era vidiyo eno abantu abanyagala mugiyigiremu ebintu bingi nti munyazi Mungu akola nga bw'aba ayagadde weeks 2 eziyise ani yali abaddeko awo n'asuubira nti Oboth agenda kuba sipiika w'eggwanga lino tewali naye yennyini tayebakangako n'akiroota okitegedde naye ebintu byagenza okukyukakyuka bwe biti wallahi nga mwenaani mbe balondamu omuntu asinga obugezi anaabeera sipiika nga y'Oboth okategedde ako mbuno Kabanda basooka Kabanda yasooka omugamba nti wange no tuli mu kudiscussing wano kubeera sipiika mu Oboth kyava agamba Kabanda omanyi naye tova ku Walagi naawe onywanywa ebintu ebitategeerekeka Walagi gonyoyo mukendeezi wikendeeza naye Walagi Kabanda kyavanga nno nze nkubuulidde ebyange bwentyo benjogera nga asaaga nze erinnya ndireese gwolimanya kyolimpa okitegedde naye wallahi Mungu ng'ebintu abikola ki era ekintu kya Oboth kati onafunye owokuyiga owokumeka owokubiri asooka Kyagulanyi Robert Sentamu kati nafunye owokubiri Oboth nti ensi yabeerako wano nga mu bannabyabufuzi betumanyi mu ggwanga banyumira amataayi bayivu abeera ku CBS nannyonnyola ensonga ne mugamba oyo naye akaseera Mayanja akaatuuka Mungu n'aleeta omusajja n'amutwala mu saluuni n'asalako ki n'asalako enviiri n'amutwala mu bali abasala enjala n'azikola ki n'azitereeza n'amutwala mu select government wali n'agulayo amasuuti n'ajja ssebo abantu bonna nga balaba kati nga yemugezi aliwo ontegedde ate Mungu ng'anaakuwa obuyinza n'ababadde bakunyooma nti oli fala batuuka ekiseera nga be bakuyita taata kakati Oboth olwaleero Allah bw'ati bwamusitudde Mungu bw'ati bakoze ki ate kankulina kino Mayanja obuyinza Katonda tabujja ku munafu abujja kuwa amaanyi k'oyo gw'aba ayagadde oba obadde n'amaanyi agafaanagana gatya naye kasita agamba nti kun fayakun mundeetera obuyinza bwange era bw'obulemerako babukusikambulako kati Anita Amongo yadde alina chance nene ebuta mu mirembe nti ekusinzira ku bijja kante n'alemezaamu ontegedde kakati n'atandika bo musikambulako buki busikambuzi lwampaka bajja namwambula ne peti bajja zitwala oba bangamba za bbeeyi kasajja kadde kambala peti ya $3,000 ono gwe twasemba okuba nti ayambala akalega k'ebbeeyi yali mukyala Bujingo Makula ka miliyoni byali byakiyaaye Bujingo mwene muyayi muzibu kalega ka miliyoni Bujingo asobola guli omukazi akalega ka miliyoni nga ne gundi emulemi okuzimba tayiwatanaba kwebawo yadde omusenyu Pentagon ega tuli gizimba ne mutabani we tajja gizimba ega tumaliriza she so kakati ekirala wagategedde gano galiwa aba Nuupu emukono tebabakubye akalulu owaayi byantabudde kuba sipiika babakubye akalulu naye obuzibu buvaawo ku nsonga eyo kubanga mu nnaku zino mba kubanga nali mu direct politics
eno wiki bwe mbadde muvaamu nze era nze bane byafuzi mbasaasira Katonda yabakola nabadde mbivaamu bali 19 bakansala NRM erina 7 in fact ndizo na mukaaga kakati omanyi kiriwo eyo kanso njaga tugende tugikyalireko namperekera wendi tugendeyo ddi lwonna lwosiima nze wendi nkolera obwambega kanso ng'etudde eya Mukono municipality ng'etudde bannanga aliyo alaba vidiyo eno munkolera obwambega kanso eyo ng'etudde eya Mukono municipality oba wiiki ejja munkolera obwambega munkubire essimu muŋŋambire seeka kati batudde tugende ne waya kibooko evuge oba kyenkyebula kibooko 10 ate bw'otuuka oggalawo osooka n'oggalawo bulungi abe nalemu bafulumya oba nabo balekamu ate kati olutalo nga luze teluloboza kakati bayitha wabali eyo nalibo jowero baba n'abaana temusobola basabula nze mumbuulire kansu yabwe lwetuula mumbuulire kansu yabwe lwetuula ye munnange oyinza sinabana kumanya MP bwe bagenda kulonda banjira ndeka okwewaga oyinza okulaba nga muwiru afunye obululu busatu katumaliriza sho tweyanziza nnyo tweyanzeege oyinza okulaba po omweru sipiika waabwe ng'afunye bumeka busatu bana baana bazibu so n'ekirala ekisembayo omusajja yaŋŋambye nasanze mukwano gwange muwangizi wa Arsenal yasuze waka ennaku ezi 2 asula ajaganya Arsenal mukakulike naye ekikopo kya Arsenal kino kyamba tubayiseeko awo tusongo bwe tuyisiko bakyajaganya abantu banadda waka ekikopo kya Arsenal kino kyampadde ebyokuyiga ebi 2 1 mayanja amawanga ga Africa tuwangaale ng'emyaka gye tuwa Allah gy'anaaba yagadde tuve mu nsi tetulina mu mugaso amawanga ga Africa ffenna tetulina makulu bayive tuli basirusiru tetulina makulu ekyokubiri mu Africa mwosanga omwavu neyeyagalira mu bwavu bwe nga yeeyagala ye nga nomala omuga nti oli mwavu ebivumo byakuvuma ndi mwavu nze neyavuwalira abeewammwe nekitawo nze namulemesa zifuna omwavu aba n'ebigambo era mu Africa mwosanga omulwadde nga yeeyagalira mu bulwadde bwe mu Africa mwosanga omusiru nga yeeyagalira mu busiru bwe tobawulira nga boogera ku lwadde bwa sirimu buno obwaffe mukanakaffe okitegeera so nalabye abavubuka 10,000 nga beeye ku nguudo ne poliisi nebawa clearance nga batulina Ebola yes era Namugongo yasaziddwamu temujja kuŋŋaana lwe Ebola gyali nezo ni why government yawo neja olwadde kabulijja nga buli serious ejja kutta abantu bamalewo because mwakamala okugaana abantu okuŋŋaana abadde bagenda okusaba ne mbagamba nedda ne mukiryalinga bwagezi ba Arsenal nti ddembe lyabwe okiwulidde ne bakuŋŋaana walabe ekyawadde Jinja nakirabye ekibuga kikoze ki nga kikubyeko ekibuga kikutte Kavumba wabadde wajjudde ekisaawe kyonna bw'ogenda wano ensembera lwe bayita ku Yesu Center wabadde wajjudde wonna akalala kansasezza nalabye ababaka ba Nuupu abawagira Arsenal nga bayambadde emijoozi gya Arsenal naye nga tebambalanga ku mijoozi gya Eddie Mutwali mu kkomera nga ne bw'omuleetera akamumbi tagwambala ontegedde kati nze era nakugambye nti eno wiiki gyemadde singa mbadde mu direct politics mbadde muvaamu buvi honorable nga awagira Arsenal nga yambadde omujoozi gwani gwa Arsenal naye ng'omujoozi gya banne bamemba be ba NUP abali mu kkomera tagwambalangako honorable nga atadde focus ku mmeeza wali ku mmeeza nga sente asaasanya buki busaasanya nga amazina gatyentebula nga bwe baba bakalulu yeekweka wansi wa kitanda ezo ne wayina kugamba bwabangawo okwekalakasa konna onkubiranga ne kuga nti mayanja awo genda awo tokola ki awo togenda bwaba kwatanga ku mukyala wo weekalakasenga era nze omusajja leo kiringa nze kankubuulire
nze dda nyina ennyumba gye nasengukamu nensenguka ne mbaviira ku makya omanyi lwaki nasengukawo nagenda okujja nga Land Road n'abakyala abaali beetoolodde awo nga bakoze olutalo ku mukyala wange ne mugamba wano tuvaawo enkya nangamba nedda tekati ebyo biriko ki ne mugamba nedda ssebo oyogera ku kirala namugamba singa tebavumye ggwe kale wakiri bandivumye omwana singa tebavumye ggwe era enkya nakeera mujjawo so kaakati gwe bakwatanga ku mukyalawo weekalakaasenga ogambe nti mumukwatako mutya bwe bakwatanga ku nnyoko maamawo duka misinde okiwulidde bwe bakwatanga ku mwanawo duka misinde naye kaakati bino ebirala mwana ngo totawananga kugenda abantu bali mu byabwe ontegedde abantu bali mu biki abantu bali mu byabwe bali mu masappe era lezo ni wayinze nsiba nkugamba lino eggwanga mwami Museveni Mungu yali muwa ate no bwe bagamba ebyo ngolo banyomba seeka nenawo tumazeemu amaanyi tugumira ku mmwe mwabajega tumugumira ku ffe mmwe Asano yatutte ekikopo mwebale nnyo mwebalire ddala enguudo zaakoleddwa bane kyabadde jinja ne mu Kampala muno kwetoloola mwasigadde nga bwe muli yaneewunyisiza ensi efaanana Uganda nga bakababba akalulu bakayisa amateeka amakyamu mu Parliament amafuta gavudde ku 14,600 gabadde gali mu 7 amawanga Kenya beekarakasoola amafuta ne South Sudan gye tugamba nti bajega bali mu kuteekateeka bagenda batimba bipande by'amafuta galinnye okitegedde ensi yonna etunuulidde economy Asano yawangudde waliwo mbadde ndaba mukwano gwange Makolo Kavuma nagamba era ffe kyetwakoze ennyo ekyokuwagira Asano kya bbeeyi nnyo simanya neeteta yatwogeddeko imagine Makolo Kavuma mulabe wano ku vidiyo ye yeteta ateta mbu ateta sebo yebazizza nnyo bana stupid kakati sokolindeko tweyanziza nnyo ateta bwe yakwogeddeko ateta bwe yayogedde nti mwebali nnyo okuwagira mwakyusa eki akaluke bababbako ne mukanunula amafuta ne gakka ebbeeyi mayanja mbuuze ggwe t-shirt badde bazigula emitwalo 6 10 15 eza Arsenal wallahi kama woli the reason why nze nagamba Kyagulanyi bwe ndifuna access eyogerako naye nja mugamba ave ku bantu ba wano I'm telling you sola kuteekerayo bantu ba wano mugongo kunkuba miggo gya bwereere bano she tumalirize sho bannange nja kubajjukizaako abasalaamu abatuleetedde basheeke abakugu mu dduwa mu ndwadde z'eddogo bakusomera edduwa gwe wenna alina omuntu wo alina amalogo gamusumbuwa asumbuyizibwa amajadu asumbuyizibwa n'ebisula bimusumbuwa waliwo amaka nti ebintu bisula bikuba ku mabaati by the way Haji Sheikh sorry Sheikh bino ebintu bya ddala waliwo nino muntu wange wakulusege lwange naye famire ye waliwo omwami atawanyiziddwa n'obulwadde ebbanga lyonna kati ono yajja neyiba ngono gantu namulirwanaawo namugamba njagala onguzaawo oveewo ayongere okugaziwa onamugamba nti ate nkuguza ntya nga situunda nange nkola ki njagalawo namugamba ojja kuvaawo lwampaka kati okuva olwo ebintu biteka okuba ku mabaati bisula bikuba ku mabaati okuva ssaawa nga 2 ez'ekiro paka budde keesho si ekyo kyokka omusajja natandika okulwala nakati obulamu bwe tebuddanga ngulu okitegeera kati waka family yavaawo naye tebatundangawo ne baavaawo lw'embeera tebajja kutundawo wajja kudiva kati ate nzolaba nze nyina gwe nasanze awo kuba salaamu abo boolanga yazze omusajja ng'alina enswera enswera ozimanyi nzimanyi zino ng'alina enswera ndoza kitono zabadde nga 405 naye zimutambulira wano saidi za kunkoona
naye kyasinza okunsesa mbu ku nswera ziri bw'ayingira ewantu wonna zo teziyingira zikoma ku mulyango nga zigwa ku mulyango weti nga zisirika kati bwafuluma nga basikali bakola ki kakale mbu yazze agamba Seeka enswera zimazeeko emirembe enswera naye kati awo namubuuza nga enswera zino zatandika ddi okulondo zatandikira ku bukya yali mu kinjaaje abakinjaaje bana be batemenyama kati nga bwaleeta ennyama nagireka ku bukya ng'enswera zijja nga ziba nyingi nnyo kati ng'oli munne ye ng'akola ki ng'ennyama yo ekola ki nga kasita ennyama yo oli eggwawo white nga wano enswera zono zitambula nga zivaawo kati yagenda okulaba ng'enswera zibadde zitambulira ku bukya kati nga zirondoola ye abantu babi so n'olwensonga eyo bagambanga nti va kale ba bw'oba toli ku bwangu muviire vaawo so n'olwensonga eyo gwe natawanyizibwa amalogo n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo dduka bunnambiro abasheeke bakubireko abasalaamu bajja kuyambako okusomera edduwa eddoga erita emirimu eddoga erita obufumbo eddoga erya buli kika lyonna bakubireko ku 0708 94 24 45 0708 94 45 bannange nsaba abasalaamu banaye mpeka mufune ka spray kalala ka spray kali zikanzigweddeko nange kembadde ndagawana abantu kanzigweddeko so n'olwensonga ne ka spray kakyalu bannange mwebaleketanira mwebalekagula akokoka kweyambiswa mu mbeera ya bulijjo bw'obona kiwekengera obogenda mu bizinensi ku makyogulawo so kukakozese okuka sprayinga ng'oyingira mu dduuka ate nabo oyingidde mu ndera ka spraying kubanga bagamba nti ebiita ekiro tobimanya so kiba kyavunaanyizibwa nnyo so kano koyesa ka salamu spray kakuyambako okulaba nga ogoba buli kimu ekiri awo kabeere wako nagyovudde nga tonayingira mu nju so kuka spraying kubanga kagoba amalogo n'ebirala byonna ebyokola biba biri awo wonna ne mu nnyumba yonna mu mmotoka kakozese akajja kuyambako bakayita salamu spray ako kabalaga bulijjo okujjako ng'oli mupya wano naye era baganda bange bajja kunfunirayo akalala sobola okubeera nga tukutambulira awamu evivi nalyo likyaliwo amaanyi g'ekisajja evivi eryo lyo omukulu ali ku kamera awo yalitenda yanga nti Geoffrey Vivi naliwonikira lya nsonga nnyo ekyo bola begatako n'omukyalo mulala ennaku zino bangamba kanonya wa kusatu ssebo naye mu nsawo mwana amuwulirira Vivi limuwaga waliwo yangamba nti abakyala ng'olina Vivi ebyensawo tomunyumiza gwe siba Vivi lukuba linywere ebyensawo Vivi lyokakasa linywera kale wefunire Vivi nalyo weeriri gwagala evivi nawe nkugamba nti nno weeriri eri abasajja amaanyi gakendedde mu kisengeto kya lasa bulungi weebuzaabuza akkiriza amaanyi ogongere mu bingi ebitusumba omulamu bwa bulijjo ne bw'okozesa Vivi lijja kuyambako bulungi nnyo gwegamba bugambi tubannaffe abasalaamu njagala kino kasoga nti salaamu njagala kino ku 0708 0708 delivery bagikolera ddala na buli kimu kyonna kale katukusibulire wano tukwagaliza kaseera akalungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mwenna abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru
osobola okubeera nti nokoseza kano bw'obeera ng'oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera ng'akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abalina pressure abalina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunyonyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.